Mbalamusizaako mwenna babawunsaazi ba Uganda wamu ne bannayuganda. Happy New Year. Basebo Mukama yeebali tutuusa mwaka guno mupya. Bakanyama naddala ffe ffennyini abali wano ne bannayuganda kubanga ffe tusinga ofuna ebizibu ensonga lwaki ngambye babawunsa. Amannya gange bampita Umar Bulega, tebifaanana abikola. President wa National Bouncers Federation. Gye mulaba wano olwaleero abambadde nga nze bwe mulaba nnyambadde. Ebibiina bino ebya federate nze biri bibiri era nebaza Katonda olw'okubeera nti asobodde otuyamba tubeezaawo nga tuli balamu ne tutuuka ku kkula lino babawunsaazi ba Uganda. Bina nusu. Abannayuganda bangi babadde baali batusekerera kuva edda nedda nga balowooza bakanyama tebalina nnyo makulu. Naye olw'okubeera nti ffe twezuula ne twerabira ddala nti tuli bantu ba muwendo, abantu abayamba ku security y'eggwanga, ne twekolamu omulimu. Association mbadde muziraba wansi eyo. Mubadde mulaba Bouncers Association Uganda, eyo gye mubadde muyita BAU Security. Ne wabeerawo Umbrella for Uganda Bouncers Association. Eyo gye mulaba ebadde eyitibwa WUBA Security. Ebibiina ebyo bye bibbingwa mu Uganda. Nesi bye byokka. Wansi waayo watambulirayo ebibiina bingi nnyo. Embalala waliyo, Embale waliyo, Masaka waliyo, Kamuli waliyo, Ejinja waliyo, n'ebitundu byonna ebisigadde. N'olwekyo twagenze okulaba nga association ziri 25 ze tumaze okuyunitinga nga bonna batambulira wansi w'ebibiina bino ebibiri. Ne tugamba nedda waliyo federation ezina ebibiina ezina association nnya. Ne tugamba ffe olw'okuba amaanyi tulina mangi buli wamu, naffe twetaaga ne tukola omulimu ogw'amaanyi mu ggwanga. So ne tukuŋŋaana ne tugamba naffe twagala tukole federation ey'amaanyi ebiringa egenda okukola nga poliisi y'ababawunsaazi ba Uganda. N'olwekyo basebo ne bannyabo kati kino kigenze waggulu ku level ndala nnyo. Abantu gye babadde batumanyidde tuvuddeyo kati ate tuzzeeko ku level ki endala. So ekituleese wano kulaga bannaffe n'okulaga eggwanga way forward y'omwaka guno 2024. So n'olwekyo eno ye federation etwala ba Bouncers ba Uganda. Bina nusu. N'olwekyo basebo ne bannyabo twagala okutegeeza eggwanga ne bakama bafa batukozesa bannannyini night club, bannannyini mabaala, bannannyini bifo byonna ebisanyukirwamu n'abayimbi betukolera nga tukuuma eyo ku events zaabwe gye bayimbira. Kino kye kitongole buli omu kyalina okuddukiramu ssaawa eno ekigasa ebibiina byombi BAU and UBA. Kakati basebo ne bannyabo ekizibu kyonna ekikutuukako eyo nga abakikutuusizaako bali mu association ezo, tolina kugenda ate eyo, jangu direct ku federation. Ffe tujja kukola omulimu gwaffe nga bwe twasalawo ogukola. So y'ensonga etuleese olwaleero. Bakama baffe mwenna mu Uganda abatuwa emirimu mutuyambe, abantu abali ku bifo byammwe eyo nga tebali mu bibiina, twagala okukendeeza obumenyi bw'amateeka obubadde bwerimbise mu mulimu gwaffe guno. Ky'abantu bangi be mukozesa nga tebali mu bitongole. Omuntu najja ku kifo ewo gy'okolera ne bakubuuza bawunse yakoze ekintu gundi waawa nga naawe tomanyi gye wamujja mu jiimu. Abamu mukozesa na bannammwe baganda bammwe bakojja bammwe oluusi n'abakubi ba bulooka, kubanga si buli musajja si buli munene nti bawunsa. Nze bangi bensanga ku night club n'omubuuza gova mu kitongole ki, kyanze siina nze nkola byange. Kati ebyo bye twagala okusangulawo. Olunaku lwajjo twabaddeko n'ekitongole eky'amaanyi mu ggwanga ekya security. Ne tuteekayo okusaba kwaffe nti nga bwe tufederatinze twagala buli kimu kiggwere mu federation era ne tukkirizibwa. N'olwekyo nti federation mukimanyi bulungi, abantu bakola federation biba bikyuseemu, tebibanga biri association, kino kiba kirala nnyo. Era tusaba gavumenti yaffe ya Uganda mutukwatireko nga federation endala zonna zetulabye ez'abayimbi, nga bwe mulaba abakenzo bwe bafederatinga, nga bwe mulaba abapromota bwe bafederatinga, nga bwe mulaba bannaffe ab'emipiira Mwami Magogo, nga bwe mulaba ab'ebikonde Mwami Muhanji. Naffe bwe tukoze eki bwe tufuuse tufuukidde ddala abantu ab'omuwendo mu ggwanga
kubanga omuntu ayamba ku security y'eggwanga ekyamazima oba olina okubeera ng'osoosowazibwa. Kale no bannaffe y'ensonga eyo etuleese. Ate era n'ekirala tulina okuyamba ku bannaffe association ezo ezibadde wansi ezitayambibwa, abamu nga n'okubamanya temubamanyi. Ffe tubajjeeyo ab'Embalala ne tubajjayo ab'Ekasese ne bavaayo, ab'Embaale ne bavaayo, tutambule ffenna. N'olwekyo 2024 tugenda kubeera bantu balala nnyo, tuvudde wali we mbadde mutumanyidde kati federation. So Umaru Bulega ge mannya gange, president wa Uganda National Bouncers Federation. Mwebale nnyo. Yena nusu. Kuŋŋaana lw'aba bouncer mu Uganda olw'okubeera nti twatuuse kukula, twafunye federation nga ba bouncer abatwala association z'aba bouncers mu Uganda. Okay. Yes. Nga ki ekibasikiriza okugamba nti namwe kamuforming federation nga ba bouncers? Ekyatusikiriza tetulina muntu yenna gwe tukopye. Federation eno twatandika mu gwa munaana nga tutuula mu bifo eby'enjawulo nga tuli mu nteesaganya olw'okubeera nti twali bangi mu ggwanga. Association nyingi nnyo mu Uganda ez'aba bouncer mu bitundu eby'enjawulo, region ne district. So ne tugamba nti olw'okuba tuli bangi, association 25 ne tugamba tulina naffe okufederating olw'ensonga ti obuyambi bubadde tebutuuka ku bannaffe abo, ate n'obumenyi bw'amateeka bubadde bususse mu association ezo nyingi eziri up country na wano e Kampala. So ne tugamba nti katusobole okwekolamu omulimu, tukole federation ffe tuveeyo eri ku level ya association, bannaffe bali balonde obukulembeze bwabwe, beekulembere ababbawu, abawuba beekulembere n'ebibiina ebirala byonna nga bwe biri, ffe tubeere eno waggulu nga poliisi oba nga abayambi ba association ezo ezisigadde wansi. Yeah. Okyogera ku association tulaba muzzeewo bawu ne wuba mutadde muzze wamu na mukaminze to terms. Yes. Ki ekibasikiriza okugamba nti mukaminge to terms kubanga omuntu emabegako abadde abalaba mu kunyoolagana nga temukwatagana. Ensi ekula ate naffe abantu tukula. Tulabye nga tulwanaganye nnyo, bawu ng'erwana ne wuba. Kyokka nga ffenna tuli omuntu omu, tuli baana banda ya Nakalaama. Ne tugamba naye lwaki tufaaki? Ng'era ebibiina ebirala bwe mubirabo bibirwanagana, batuuka ekiseera ne bakwatagana. N'omukazi n'omukyala basobola okwawukana, ate era ekiseera ne kituuka n'obalaba nga baddiŋŋanye. N'olwekyo entalo zonna ezibadde mu Uganda ez'aba bouncer twatuuse ekiseera ne tugamba naye tukuze. Ate ne bannaffe bano ffe we tulwanira be tukulembera be babonaabona. Lwaki tetutuula ku mmeeza entalo ne tuzisaanyaawo, kubanga tuli omuntu omu, twafuuka ba Luganda n'omulimu tukola gwe gumu. N'olwekyo ne tutuula ku mmeeza ne tukaanya ne muzeeyi n'obukulembeze bwa wuba n'obwa bbawu, ne tudda ku mmeeza ne tugamba tuteesaganye bannaffe be tuliidinga basobole okufuna mulimu gwabwe, y'ensonga eyo. Okay, bintu bibiri omuntu ayinza okugamba mwakopye bakama bamu abayimbi ne musalawo nammwe mufederatinge oba muyina kye mu ayinga okuva eri gavumenti. Nedda nnyabo. Ffe twasalawo okutuula enteesaganya zaffe twabadde tetulina nnyo kye tutagetinze, naye era abantu abali awamu gavumenti nayo beeyamba era ebadde etuyamba ku level ya association. Kati ate bwe tuba nga tufederatinze tetulina nnyo kye tutagetinze mu gavumenti, naye era bw'eneetulaba nga bwe tuli nkakasa nti ejja kutuwerokaminga, ejja tuyamba. N'ebitongole bikuuma ddembe tubadde tufuna ebizibu ebyo gye tukolera, nga ebizibu ebyo bwe tuba tudduse ku poliisi tuyambibwa, naye nga si nnyo. Waliwo bannaffe abali ewala nga tebasobola obuyambi tebusobola batuukako mangu. So bwe tutuula ne tufuna federation, kati ate obuyambi busobola okubatuukako okuva ku federation nga tebannagenda eri mu bitongole bya gavumenti oba mu bitongole ebikuuma ddembe. Y'ensonga eyo madamu. Abantu abali mu nzigoto oba mu bitundu by'ewala agenda babawunsaazi abali mu areas eziri bagenda kuyambibwa batya mu federation era bagenda basangangawa? Kakati ku ssaawa zino babawunsa abali mu bitundu eby'enjawulo nga bwe mboogedde mu kamera wano, ab'Embaale, ab'Ejjinja, ab'e Fort Portal, ab'e Kasese, Mbalala, Kamuli, bayitayo Luweero, Gulu, abantu abo bonna n'Arua tukakasa nti federation eno tegenda baleka kyekimu.
era abantu abali eyo wansi babawunsa bwe mulabanga betutasobola kutuukako abasinga obungi twabatuukako dda ne tuba unitinga association ezabiri mu 5 tuli omuntu omu bwe tuti kyetwavudde tukola tuteekawo obwegasi buno ne tugamba katufederatinga abantu bano obuyambi busobole okubatuukako kubanga association zibadde zinafuye olw'embeera nti tubadde tutabatuukako. N'ekirala ofisi zaffe tubadde tweyambisa nnyo ewantu wano ebibiina bino byonna bibadde birina ofisi zaabyo. Eya Bawu eri ku Kimuli building ng'otandika Salama Road ekibuye, eya Uba eri Kalenda namwe mubadde mugimanyi. N'olwekyo federation olw'okubeera nti twakafoominga emyezi giri 4 tubadde tweyambisa nnyo affiliate wano nga wetutuula era wetugenda okuva tubabuulire office enkulu wegenda okubeera mu bitundu by'e Makindi awo bwe tunaaba tuyise AGM mu ebbanga lye tugenda okubabuulira nga tuyise bannaffe abo ba delegate okubatuusaako obubaka bwe bagenda okuguza bannaabwe. Bamwe baali bafederating ngamba abayimbi balina ekintu kye baali baluubirira nti kulwanirira copyright. Mwenga mwe ba bouncers ki ekibali nnyo mu mutwe kye mugamba nti kino kye twagala okuggusa okutuukako? Ffe bannaffe abo bafederatinga nga nabo balina ebiruubirirwa byabwe. Ekiruubirirwa kyaffe okusinga kwe kutereeza omulimu gw'obabawunsa mu Uganda, abantu abagwerimbikamu nga beefuula babawunsa bali ku night club nga tebalina bitongole mwe bava ng'ate bamenyi b'amateeka abamu. N'olwekyo common goal yaffe okunitinga babawunsa mu Uganda yi common goal. Ekyokubiri kwe kutereeza omulimu gwaffe ogw'ababawunsa mu Uganda. Ekyokusatu kwe kwekulaakulanya nga bakanyama ba Uganda abakola omulimu nga tuyamba ku poliisi ya Uganda. Yes. N'omuwa ekyabakadde ddala gw'olabye ekyabakadde kye kibadde kimusaana kubanga bwe tutunulamu emyaka mwami Jagwe amusingako ku myaka naye omuwadde obwa vice. Lwaki tona omuwadde ekyo ekifo ekyabakadde? Mwami Tone Ssempijja tosobola muyisaako maaso na kumubuusa maaso. Muzeeyi ono amusinga emyaka naye Tone Ssempijja yanguza ekirowoozo nga olw'okuba teyali kanyama ekirowoozo n'akiguza bawunsa n'akuŋŋaanya banne mu ggwanga n'atandika paka omulimu we gufuuse ensonga mu ggwanga. N'olwekyo twayagadde omukulu oyo olw'okuba nti si bawunsa ne tugamba nti tetusobola kumusuula olw'ensonga nti mwami Tone Ssempijja alina federation gy'avaamu ey'abapromota ate nga mukulu nnyo mu federation eyo eyafuupa mugimanyi. N'olwekyo ne tugamba olw'okuba nti yatuguza ekirowoozo ekyo tetusobola kumuleka era ne ku lukiiko lwaffe mubeeka akafo kumumuteeka tutambula naye tetumusuula. We tumutadde wakulu nnyo kubanga omukadde w'ekibiina akantu ako kasesa naye si kabi yasinga kubanga buli awummula wano agenda wali Tone waatudde olw'ensonga nti ffe abamu tweyamye okubeera nti tugenda kulembera ekisanja kimu tuleme kwonoona bye tukoze mu bakanyama ba Uganda. Era nange ngenda musanga wali waali tubeere ffenna nga abakadde b'ekibiina era ne muzeeyi jjajja abasinga obungi bonna abali ku lukiiko bagenda kulembera ekisanja kimu kabeere ono abasinga ffenna tweyamye okuggyako bano abaana bato abavubuka abakyali envuumuulo abakyala bano naye naawe ogenda bano be bagenda okusigala olw'ensonga nti emyaka gikyali mito naye ebbanga lye tukulembedde bakanyama ekyamazima limala era tusaba gavumenti yaffe eya Uganda bassebo mutukwatireko ng'ekitongole kya Microfinance Support Center bwe kivuddeyo n'ebitongole byonna ebya Uganda byonna n'ebya security mutuyambeko bassebo tusobole okubeera nga tuggusa ensonga eyatutandisa obwegasi bw'aba bouncers mu Uganda. Nebaza abakulu abasobodde okubeerawo mu mbeera eno omukulu General Salim Musale taata waffe jjajjaffe menta waffe weebale nnyo weebalire ddala General. Nebaza omukulu General Damulira omulimu mugulaba gwakola gwe yakoze mbageto ne mu babawunsa agukoze asobodde obumenyi bw'amateeka mu bifo byammwe. Nebaza omukyala owawano Madam Esther Director wa Sereni Suits maama weebale nnyo weebalire ddala okutusembeza wano wennyini we tuli ku affiliate yatuwaddewo emyezi 4 we tusobodde okutuula ne tunyweza obwegasi bw'ababawunsa mu Uganda. Weebale nnyo weebalire ddala. Nebaza abamawulire
abamawulire mwenna mbeebaza media house zonna tubeebazizza nnyo olw'okubeera nga musaasaanyiza ekifaananyi eky'Abakanyama mu Uganda. ya ekyo ekyobucupa mu bivulu tugenda kukijjawo kubanga si gwe gusoose. Twabirabanga ku Big Eye, twabirabanga ku King Michael, twabirabanga ku Babebe Cool, naye ekyobucupa ekyo bannaffe bapromota abategesi b'ebivulu, poliisi ya Uganda, crime intelligence, bannaffe aba counter terrorism, mweyambise nnyo abantu bano abatali bamukwata mundu babbawo. Mwe kennyini Bakanyama mwinamu abantu abalina groups ez'enjawulo oba oliawo ezikolagana n'abavubuka abatali balungi. Ekintu ekyo mugenda kirwanyisa mutya infection abo kibanga bwekityo badde bakyogera bikibanga bwe balinga badde bazina groups ezo zetuwulire zitali mu mateeka already gavumenti naye etegedde nti gye tuli tutambula kati kumala emyaka 7 tutambula bulungi tugenda kufa okulaba nga tujjamu abakyamu bonna bambale uniform. Atayambadde uniform oyo kitegeeza mukyamu akweka identity ye. nga maliriza naawe muzeeyi baba waakoko ku ssente era ezabaleetera okwawukana ng'Abakanyama. Ogambye nti naawe singa enteekateeka gavumenti nayo oba singa gavumenti balowoozaako namwe mwandibadde mukyetaaga singa baddamu ne bazibawa era tezigenda kuddamu baawula mwekwate n'amatogi mmwe. Tekisoboka olw'ensonga nti obuyambi batuyambako Microfinance Support Center yatuyambako naye ng'eyamba ekibiina ekya Bouncers Association Uganda. Naye nga bwe tugenze ku Federation tuli basajja bamalirivu singa gavumenti eneevaayo netukwatirako ng'ekitongole ekyo bwe kibadde kikola eri ku level ya association tugenda kusobola okulaba nga ne bannaffe abo abali up country abali ewala tubatuukako era obuyambi bubatuukeko kubanga mujjukire nti ebibiina bingi. Microfinance bw'obanga naawe ogenzeeyo ng'ekibiina kirala esobola okuyamba ate si kyekitongole kyokka ekya gavumenti ekiyamba lwakuba bannayuganda tebamanyi ebitongole bingi ebya gavumenti ebiyamba naye abannansi tebabimanyi. Kati ffe ng'abasajja abanoonyereza twagezaako okunoonyereza netugendamu ekyo ekitongole ne tuyambibwa. Bwe twayambibwa bannaffe ab'ekiwayi ekirala ate bo ne bajja misinde naye ng'ate twali tuyamba bano bannaffe abali mu ekyo ekiwayi. Kati gavumenti bw'eneeba evuddeyo neyamba Federation bannaffe bonna kubanga Federation teboola association yonna ezze n'efederatinga naffe egenda kuyambibwa mu buli mbeera yonna. N'olwekyo tageti yaffe tugikubuulidde ya kulongoosa mulimu ku uniting Abakanyama kujjamu bamenyi b'amateeka kulongoosa mulimu gwaffe. So tageti tebadde eyo naye nga naffe tugenda mu nteekateeka eyo era bakama baffe abayima baffe nga Genosale tugenda kumusaba naffe tuleme kulekebwa mabega kubanga Federation ntono nnyo ezitwenkanya abantu wano mu Uganda. Tugambe nti kyembadde mufuna kibadde kitono mwegasse mufune kingi mubbire eddala bw'oyogera ekyokubba tetuli babbi omulimu tugukola era mmwe bannamawulire mutusiimira ddala mutulabira ddala nga tukola mutulabira ddala nga tukola omulimu tugukola si kubba era kye tuba tufunye tuba tukidizaavinga okuba nga tukifuna. Awo amanya n'eddoboozi Kavulu Abbas Director of Operation akulira Bakanyama bonna abaziba emisango nyongero bakubiriza yonna gye bali nti utaddewo Federation oba oli wa kibiina ki ng'obadde weenyigira mu bumenyi bw'amateeka ngenda kutuukako gy'oli. Amanya n'eddoboozi Nganda Sowedi owa welfare baamu n'ebizibu bingi omuba okufiirwa omuba okulwaza n'essanyu ng'okuwasa naye kati olwaleero tufiiddwayo n'omunnaffe bamuyita Jemba Saazi yafudde olunaku lwa jjo tetumumanyi waava awatuufu ewaabwe naye kati saawa zino tunoonya abeewaabwe era yenna amanyi Jemba Saazi nga yazaala omulenzi abadde Kanyama nga bamuyita Jemba Saazi jangu otutuukirire saawa zino ali mu kibiina kya UBA olaba okufuna kaadi nti kirungi yafudde yekka tabadde n'abantu be naye bamugjeemu kaadi bamusanzeemu kaadi eraga ekibiina mwabadde akolera so omulambo guli mulago tusaba yenna amumanyi Jemba Saazi jangu otutuukirire tusobole okulaba nti omubiri gwa munnaffe tuguziika bulungi so nkubiriza mwenna Bakanyama gye muli eyo mujje osobola okutukwako ekizibu ng'ekyo naye abooluganda bo bali wano
jangu wewandiise tukumanye tusobole okuba nga tukuyamba naye tunaakuyamba tutya nga tetumanyi ggwe era tukubiriza bakanyama mwena abali eyo abakola kyogamba muzeeyi buli ajja okwewandiisa temubuuza ndagamuntu ye ne gy'abeera tamanyi muwandiisa buwandiisa mibiri kituufu endagamuntu eno erina ekizibu kimu nti omuntu yeewandiisiza wano byonna n'abiisaako ebyawano n'ekyalo kyeri katugamba yenna amanye ekyalo kyo jangu tumanye kuffe tuli bantu bangi osobola okuba ne mukwano gw'omu n'omutwalako ewammwe mu kyalo n'amanyaayo naye katusobola okugamba nti ova Mbarara ku disitulikiti y'e Mbarara wa watuufu olaba so bwe buzibu bwe tulina bwebwo